Basinga. Singa ya. Singa busara pite kuna. Yes, awo wenyine tugenda okubanga tutandikira gwe mukwano gwange leyo ampuliriza gwe yakatwegattako. Kakati nno okusinzira ku katambi bino akubadde tekabaddeemu kunnyonnyolwa kalaga amagye g'abayeekera ba M23 abawerako 2 bebeewaddeyo mu mikono gy'amagye ggwanga erya DRC agamanyikiddwa nga erya FADC. Kakati nno bano bamanyikiddwa Rwanda backed M23 bagenze maaso n'okusala endinga eri mu magye ga Congo okuva mu Northern Kivu beewaddeyo ng'embeera bagamba tebagenda kubanga bagisobola. Gye bujja kungenda kubanga nkuwa akatambi obeere ng'okwota buliro full clip yonna nga we yatambudde ng'abayeekera bana ba M23 abagambibwa okubanga babakingibwa Paul Kagame munywanyi waffe wano mulirwana Paul Kagame bagenda maaso n'okubanga beewaayo mu mikono egy'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era wenjegerera Fresh Kid kati asambira mabiganga Janza agamba at least guno omwaka 2026 achievement zasoose okukola yemu kwezo kati gyalabako. Tugenda maaso oli ku Yogi Updates ebikosinzo bango tuwuliriza ngwe yakatweyongako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga naawe otweyungako ddala butereefu. Kakati nno Bisimwa Ssaabayeekera w'akabinja ka M23 yenna ayinza okuba nga gaakaaba gaakomba era musajja watu omulabako mu kifaananyi si musanyufu okusinziira abaana kye bagenze maaso n'okumukola. Abaana bakutte ekkubo ne beewaayo mu mikono gya mulabe waabwe, mikono gya Felix Kid ne bagamba awannyo vita nnyuka nkutadde wali ne bagamba kabanyuke tebalaba nsonga egenda maaso n'okubattisa, tebalaba nsonga kibafiira bwereere. Ekiyinza okuba nga kibaviiriddeko kino n'agamba nti DRC yateekawo measures restrictions oba measures ejazireetedde okuba nga egenda maaso n'okufunza olutalo luno, ng'ezimu ku zo kwe kubaaninga issue eya dollarization, dola okusaturatinga mu ggwanga lyabwe. Jjukira baavayo ne bagiwera. Kati ekyokuwera dola eno kinafuya abayeekera abadde bagenda maaso n'okusimagolinga ebyobugagga mu Democratic Republic of Congo, kubanga okubitunda kiba kibabeerera kizibu. Kakati we bawera dola kitegeeza abajaasi bonna be bakozesa tebalina kasimbi ka kubasasula. Ate nga tukikkiriza oba tugaane abo abaana bagenda mu maaso n'okubeera nga batandikawo rebellion mu Democratic Republic of Congo basasulwa era bangi balina bingi bye basuubizibwa. So we babanga bagenda mu maaso n'okulwana ebibagamba simanyi balwanirira for their human rights, balwanirira for democracy, simanyi ate corruption, obusosoze, ebyo bya bulimba ebiba byekwesemu bwekwesa ebyobufuzi kibaagala bakimanyi, bajja kwenogera ku nnusu. Ng'era ekibakozesa kino baagala okujja okuwamba ebirombe by'ebyobugagga byonna babeere nga babyezza mu Democratic Republic of Congo, mu Northern Kivu, ebitundu ng'ebyo ebifaanaganako bwe bityo basobole okubeera nga bazza ebyobugagga byabyo. Yes, n'oluvannyuma basobole okubeera nga kwegamba beeyagala. Naye embeera etabuse okuva DRC bwe yasayininga endagaano ne Donald Trump ebintu byakyukamu, era abaana badde bagenda maaso n'okubala olutalo luno nooza nga balutunuulira nga balaba luno olutalo si lwakuggwa. Naye banaakola batya? Tebasobola kuwangula gavumenti eriko mu buyinza olw'ensonga nti ab'omukago bangi abasobola okugyegattako okusobola okuwangula olutalo luno, ate y'enkizo etali kubayeekera. Abayeekera gye bagenda mu maaso nga beetolako ku numbers n'olutalo gye lwongera okunafuyizibwa ku sayidi yaabwe. So nga olaba engeri ennyangu gye baali basaanidde okukola kwe kwewaayo. Bwe baatuukira na bagamba jjojjo ly'abalamu emyezi egiyise nga beewaddeyo okugenda mu Switzerland
mu kugenda mu Switzerland njagala nkujjukize abayeekera bano aba M23 beebeewaayo oluvannyuma lwa DRC okubanga egenda maaso n'okubalumbisa drones ne zibakuba ne zibafuggaza bagenda maaso n'okubanga bawanika ceasefire ne bagamba baagala kwogera bagende mu peaceful talks era waliwo okusikangana omugwanga Kisekedi agamba nze sijja bakkiriza nga abayeekera bagamba twagala kuteeseganya. Of course abayeekera ne bavaayo ogamba nti twagala kuteeseganya mirembe. Abasooka okuwulira ekintu nga kino beba United Nation era baakiwulira ne bagenda mu maaso n'okubeera nga batambuza information. Teyali misinformation, yali yaddala. Era oluvannyuma twalaba nga Felix Tshisekedi agenda mu maaso n'okusatira okukolera bano passport zaabwe zirinyuwalinga basobole okuba nga batambula mu Europe mu Switzerland kubanga ku luno entula zaati zigenda kubeera mu Qatar okuvannyuma lw'okubanga mu Qatar waliyo olutalo lugenda mu maaso mu Middle East wakati wa America ne Ukraine, wakati wa America ne Iran saako ne Israel. Kakati entalo ezo zaalemesa olutula luno okubeera mu kibuga Doha ekya Qatar ne lugenda mu maaso ne lutuuzibwa mu Switzerland. Laba mediators baasigala be bamu eggwanga erya Qatar n'eggwanga erya America bagenda mu maaso n'okumediatinga kino ekintu kisobole okuba nga kivaamu omulamwa. Naye okugendayo abajaasi bano aba M23 beewaayo ne bagamba kati tupondoose. Jjukira n'agamba gwe mulundi gwe gwokka ogwakusooka okukkiriza okugenda mu summit okuteeseganya emirembe okubanga zigenda mu maaso n'okuba nga ziddizibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira mu ntandikwa y'omwaka 2025 mu January abayeekera bano nga basazeeko nga basaanise okuwamba ebibuga ekya Goma, Bukavu, Buvuma n'obutawuni obwali buliraanyeewo. Jjukira bulungi nnyo olutalo nga lukyagenda mu maaso nga bannansi b'eggwanga erya DRC bagenda mu maaso n'okuba nga battibwa nno bubi nnyo, baakubibwa ekitenkanika. Era okumanya baakubibwa mu kuwamba ekibuga ekyo waaliwo ensiitaano amagye mangi agalutalutonda naddala agalwanira ku sayidi ya DRC kuba baali tebeetegese. Ate kigambibwa nti olutalo luno abayeekera bano duwamba obulungi balinamu abasajja baabwe munda abaali babagulizaako era abayeekera bano basobola okusakisiidinga mu lutalo luno olugenda mu maaso. Naye ekitaategeerekekwa nti abayeekera bano baali balinako backup emabega eya Paul Kagame ow'e Rwanda ng'agenda mu maaso n'okubapika abawadde amagye, abawadde emmundu, abawadde troops zonna ezeetaagisa ne basobola okuwamba ekibuga Goma. Ekibuga ekyo bwe kyawambibwa bannansi bangi abadduka mu ggwanga eryo ne badduka mu mawanga agaliraanyeewo okusobola okutaasa obulamu. Bagamba akutemyako tabawambazzi si kaggwanga ne basuulawo ebyokulwanyisa ne badduka bataasa obulamu abasinga. Olutalo nga lukyagenda mu maaso nga escalation conflicts zigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo, kigambibwa nti wuliriza gwe mukwano gwange nti ekitongole kya United Nation saako n'ebitongole ebirala awo ekya East African Community saako ne South African Development Community bagenda maaso n'okutuula ne bateeseganya mutwe bayinza okuzza emirembe mu ggwanga erya DRC era ne bateeseganya ekintu kimu bonna nti bagenda okugenda mu samiti batuule era ne bateesa olunaku n'ekifo ebagenda okuba nga batuuza samiti eno era eyasookera ddala samiti okutuula okutaawuluza olutalo luno okuba nga baddiza DRC emirembe amawanga mangi agaatuula newankubadde ate Felix Tshisekedi ku luno teyaliimu teyali mu kiyise mu samiti eno nga baziriza eggwanga ly'emirembe. Wabula olutuula luno lwagenda ne lutuula mu kibuga mu Dayasalamu gye lwasooka okutujjira naye teri mirembe gyakavaamu akakiiko ako era teri kirungi kyava mu lukiiko olwo kubanga abajaasi ba M23 abayeekera bagenda nga bagenda maaso n'okwewera nkolokooto. Jjukira mu samiti eno tebaayitibwa baatuuza amawanga abiri basuubira nti no bali mu mbiranye Paul Kagame ow'e Rwanda saako ne Felix Tshisekedi. Paul Kagame yakiika naye Tshisekedi teyalabikako n'agamba nti nno era mu kumuwa obubaka ababuulire waaki teyalabikako. Gye bagamba mmwe bintu temubikoowa ntuula meka ze mwakakola naye nga teziniimu kalungi kazivaamu. N'agamba nze nnindiridde akadde akatuufu we kanaatuukako okutuula ndituula naye zino entuula ezammwe tezirina kirungi kye zigenda kuvaamu.
tetumanyi lwaki yagaana kujja oba yeeraliikirira. Jjukira nti nno musajja mukulu ono Felix Ekedi mugezi, yatuulamu n'abirowoozaamu nga bamukoowoola mu samiti. Jjukira nti nkujjukizeeko mu 1994 mu Rwanda genocide, olutalo Rwanda genocide nga terunnabalukawo, emabegakaawo waaliwo okulereŋŋana kw'akayinja ak'abayeekera, akaguruupu saako ne gavumenti eyali mu buyinza eya Rwanda ebiseera ebyo mu 1993 awo 94. Kakati olutalo nga olwa luno olwa M23 olugenda maaso mu Democratic Republic of Congo, nga bagenda maaso abayeekera balwanagana ne gavumenti era nga nabo bagiwakanya ebigenda maaso, democracy ate corruption, buli bwanguzi, wuuyo obusosoze, bye bimu ebirwanya abaana abayeekera ba M23 mu DRC era bye bimu bye byatandikawo Rwanda genocide. Kale mu Rwanda waliwo akaguruupu awo akali kakulibwa Paul Kagame atwala kati eggwanga erya Rwanda. Akabinja ako kaali kabayeekera. Oluvannyuma lw'okuba nga nakakola obulumbaganyi ku gavumenti, baatuula lumu ne bateesa ne bagamba naye mumanyi lwaki? Tutuule wabeerewo samiti tuteeseganye tumanye abayeekera bano baagala ki kye baagala obbakolera. Paul Kagame yakkiriza. Naye olunaku ng'enkeera bagenda ku miitinga kusinkana, esigadde ennaku mbale, ndowooza baalina mu kkubo nga bajja bagenda mu samiti. Tujjukira mwalimu abakulembeze babiri mu nnyonyi eyo. Mwalimu omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Habyarimana saako n'owa Burundi, saako ne badelegates bonna ba cabinet ministers bali mu nnyonyi eyo. Munnange nga bajja wagenda kubeera samiti nga olaba Dar-es-Salaam baategeka nga abayeekera ba M23 bafuukidde DRC akayinja mu ngatto, era ne bano bwe batyo baategeka ggwe mukwano gwange mpuliriza. Naye ennyonyi teyabandaazibwa mu bbanga n'eweebwa ekizuka. Bonna bonna abaalimu ne bakola safaari kawogo na muzigo bonna ne bafa. Bonna bonna baafa. Abakulembeze babiri ne ba cabinet ministers abaali bavunaanyizibwa ku mawanga gano. Era kigambibwa okukola okunoonyereza kwe baasooka okukola kwali mu 2006, ne baddamu ne bakola okunoonyereza okulala okusembyewo 2026. Mu 2006 bwe bakola okunoonyereza, abasajja Abafalansa baagamba ennyonyi tebannazuula kituufu ddala kikubye ennyonyi eno kutuuka kubanga eyaka, tebamanyi kubanga teri kabinja kaavaayo kwewaana. Naye nga baali basirikidde obujulizi nga bamaze okulaba gaapu, bo babaza we bafunira baali babala ani mukulembeza addako nti yoono gwe tebatuzaako nga bakuteekako nga bazibira ebyama byo, naye eyo bagirekayo nga dikoyi okusobola okusayira entingisa bafuukidde ekizibu. Bwe batyo bakola abasajja abazungu. Kakati Paul Kagame wano munnange we bibeeredde ebibi nga bagenda maaso n'omulumiriza nti naye agenda maaso n'okubeera nga ayamba oba backing abayeekera ba M23. Agenze maaso n'okubyewakana, bamukubye sanctions agaanye, agambye neemu n'akola mutya bamukola mutya sigenda kujyayo kyayita ye security measures mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, kubanga ensi ye aba agiteeka ku risiki. Tayinza kweteeka ku risiki kuzza Rwanda genocide ng'atunula. Era Paul Kagame we yagaana ekyo, America twagenda okulaba ng'agenda mu maaso n'okuba nga bakola ki? Nga bamusanctioninga. Paul Kagame kaakati waki bino byonna mbikugamba ngezaako biratinga ku kyengezaako kulaga nti samiti eyo lwaki eyatuuzibwa mu Dar-es-Salaam ng'abayeekera ba Kawamba, lwaki Felix Ekedi teyakiika mu samiti eno? Lwa nsonga yakimanya nti akasajja kano ka Paul Kagame waliwo omuntu omu gwe kaali kasseeko omukulembeze mu nzita y'emu, mu mbeera y'emu nga gye balimu kati. Kati ye yagamba okusigala nga ndi safe sigenda kutambula, kubanga keekana akaseera ke batera okuttiramu abakulembeze, era teyakiika. Era yali kuva kyo ng'alaba olutuula nga ye lugenda mu maaso.
weewaawo entuula ezize nnyingi ezize zibaawo, ekyo sijja kigaana, entuula nnyingi ezize zibaawo nga tezivuddemu wadde kalungi na kamu. Ate ne olutuulo olwasooka ensobi yakolebwamu, abayeekera bano aba M23 tebaaweebwa mwagaanya kugenda kukiika, era baavayo nga bakomplaininga nti byonna ebivudde mu kuteeseganya ffe tetubibala era tetubimanyi. Byonna bye munakiteesa nga abayeekera M23 tefunye representative tebajja birigaadinga nga nsonga ya nkulu ba y'amaanyi. Kakati ndowooza olabye engeri samiti gye zijje zinafuwamu, enteeseganya nazo ne zinafuuyiza wamu nazo ne zinafuuyira nno ddala ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza gw'atannatweyungako kutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Kamala okuwa obubaka buno omala obbweyongera obwote buliro tubeere nga tweyongerayo gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Sharinga, likinga, gwe yakatwegattako ekigambo subscribe weekiri kikoneko naawe obeere nga otweyungako bulambalamba. Njagala osooka weetegereza akatambi kano ng'abayeekera bano aba M23 bagenda maaso n'okwewaayo mu mikono gy'abalabe baabwe amagye g'eggwanga erya Congo okuva mu Northern Kivu. Basinga. Singa ya. Singa busa rapide kuna. Wo bayo. Bana nena se fanda. Mwamba. Singa nano efate bafanda. Yoko tika lao Baba bien. Yaka kutaka kwa baba. Hapa singa pona. Simba la point. Kongola. Yo Simba wa tikano. Ado chef. Pesa ngaro ngaro.
Fungula bien. kakati process yonna weti we yagenze naye oyinza okwebuuza waaki badde bagenda mu maaso n'okukwatibwa n'okukapukyalingibwa mu ngeri y'okutwalibwa ng'abasibe. Yes, kati abo batwalibwa nga ba prisoners of war, gavumenti batennabasalirawo kyakkola n'oba weewaddeyo mu mikono mu ngeri ennungi. Walina okubeerawo decision making nga si yakupapiriza, kubanga muyinza okujja okwagala okwewaayo nga muzze nga bambega, kuba eyo tactic nayo ndala basobola ogikozesa. Kakati ensonga lwaki olaba wabeerawo okwekengera kw'amaanyi era tebamala acceptinga buli kintu ekijja nti bajja kubanga bakikkiriza. Nedda ekyo njagadde okitegeere. Oli ku UG Update TV, nyongera okukujjukizaamu gwatanatweyungako ntikirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Abo kigambibwa nti 200 Rwandese backed M23 rebels be basala endinze mu mikono egy'abalabe baabwe aba DRC mu Northern Kivu. Kigambibwa nti abasinga ku bibiri ab'amagye g'abayeekera bano ba M23 abasala endinze eri force eya Democratic Republic of Congo aba FARDC mu Northern Kivu gye buvuddeko emabega bagasegase information eno si ya lunaku lumu. Information eno yali ya munda, baali bakyazisirikidde. Kigambibwa nti wakayitawo emyezi kati wagindaba ebiri. Okusinziira ku ba military authorities abava ku radio Okapi be bagenze maaso n'okuyisiŋŋanya information eno eyali esirikiddwa. Abeewaddeyo bavudde mu conflicts ez'enjawulo eziri affected areas eziri affected ezikubiddwamu ebizuka ezirumbaganiddwa amagye g'eggwanga erya DRC be gafunzizza ezimu ku areas omuli Lubero, Rutishuru, Masisi, Sako ne Kalehe. Binze zino areas ezakurashingibwa wakati w'amagye ga DRC agawazalendo nga bagenda maaso n'okulwana sinziggu nga balina drones, amagye ag'oku ttaka nabasobola okurashinga abajeekera bano aba M23 gye buvuddeko emabega myezi nga gumu ebiri. Kakati wuliriza, njagala tugende mpola nga tugenda tulaba kubanga bino si birungi eripo Kagame. Information eno si nnungi eripo Kagame. Kagame aba ayongera kulwala mutwe buli bino waabiwulira era waabiraba. Okusinziira ku military spokesperson Major Dieudonne baweerityo, yes, Dieudonne Kasereka agamba nti kyenkana 204 aba M23 aba combat ba voluntary be bakwatiddwa wansi w'amagye ga DRC mu April, omwezi ogwa April ne May, era bagasseeko nga bagamba nti abasinga babadde bato abaali ku luutingibwa okuba nga batandikawo obuyeekera.
ab'obuyinza bagamba nti arrangement emaze okuba nga ekolebwa okulisiivinga ne process eno ey'okusalendinga abalwanyi egenda mu maaso n'okuba nga ekola ki ng'ekolebwa. Wuliriza tugenda mu maaso gwampuliriza tokatya tukyeyongerayo. Amagye g'eggwanga erya DRC bagenda mu maaso n'okuba nga kino ekikolwa ekibaddewo bakozesezza omukisa guno okukoowoola abayeekera bonna gye bali, obuguruupu bw'abayeekera bonna gye buli abakyali mu operation mu Eastern Democratic Republic of Congo abagenda mu maaso n'okuba nga baagala okwabondinga okwewala obuyeekera okusobola okukomawo mu mirembe beeweeyo. Babagambye wano mwaniririzibwa era tujja bawa omwagaanya we munaavaayo ne mwewaayo mu mirembe ne mugamba nti mubikooye. Akaguruupu konna akanaavaayo okwewaayo bakaaniriza era bajja kakwatanga amateeka we galagira okukwatibwa. Okitegedde ekintu ekyo? Kakati eno eringa move step. Nkugambye nti eno eringa move ku side ya Democratic Republic of Congo. Basobola okukozesa omwagaanya guno okonvisinga abayeekera bonna abali mu Northern Kivu engeri gye balabye bannaabwe nga beewaayo tekijja kaluubirizibwa nnyo balala kujja kwewaayo. Kitegeeza kiba kigenda kunafuya bano abasatu Bisimwa, Paul Kagame ne Warukenge abakulembeze b'abayeekera bano, kubanga kati bali mu position esobola okonvisinga abaana bano ne basobola okuba nga balekulira olutalo nga bava mu battlefield nga bafuna okukanga tiisibwa nti saa yonna tugenda bayoola abaagala okwewaayo mujje mweweeyo. Kino in fact baaluddewo okukikola era DRC yeno enkizo gyeyina okusobola okulaba ng'ekola ki ng'eteekawo embeera ey'okonvisinga ey'okkuba abantu bano akalimi basobole okwewaayo mu mikono gyabwe, bakwatibwe, bakapkyalingibwe, basobole okulaba nga bafunzafunza ku lutalo. Kati abasinga okuba nga beeraliikiridde ye Paul Kagame, kubanga kigambibwa Paul Kagame amaanyi ge agasinga agayina mbayeekera bano aba M23 era baasibiddeko olukoba. Lwaki? Kubanga be bagenda mu maaso n'okufunza ebyobugagga ebiri mu Democratic Republic of Congo. Tukimanyi bulungi nnyo nti ssaawa zino embeera ebintu gye biyimiridde ya bunkenke nnyo eri abayeekera bano aba M23 era kyenyinza okugamba bwe tuba tutunuulira ebigenda mu maaso mu bayeekera bano si birungi. Bwe tuba tutunuulira ebigenda mu maaso mu bayeekera bano si birungi olw'ensonga nti nga bw'obalaba abasaabayeekera Bisimwa ne munne bwe batunuulira kino ekikolwa nga waliyo abayeekera abakutte ne beewaayo mu mikono gy'omulabe waabwe, kaba kabonero ka bunafu era kibanga ekisindika message mbalabe baabwe nti bo bamaze dde okufunzizibwa, of which ekintu ekitali kirungi ku sayidi y'abayeekera bano, kubanga kati ya at least omujaasi w'eggwanga erya Congo alabye w'alina okutandikira, alabye kyalina okukola, alabye nti bali vulnerable nnyo, alabye weak point yaabwe era n'ateekawo privileges eri abayeekera bano aba M23 bandifundikira nga byonna bonna abayeekera babamazeewo mu DRC. Ate kati abayeekera bano baanajjukira bye bakozesa, emitima gyabwe minafu. Yirimu kali akagamba nti no DRC yasayininga endagaano n'Omumerika, kati wawulira kigambo Omumerika batya bamanyisa yonna agenda leeta ebyokulwanyisa babakoleko. Kati eyo entiisa tebayinza gigumiikiriza era bafuna chance n'omwagaanya abamu babuliddwa nkiwa buli bwe bayitira, naye singa bafuna gaapu
bandibadde beewaayo dda mu mikono gino egy'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nkiwa jjukira nti bano babawadde chances nyingi ezimala, tetujja kigaana, babawadde chance nyingi ezimala, era bano bagasimbaganyeeko n'omulabe waabwe Paul Kagame, Felix Tshisekedi, Donald Trump kyatabakoledde nga tekiriiyo. Abasisinkanye abagambye buli kimu, ate olwedde yamaze naddo sayininga ddiiru, kati agamba sente zange zonna zentaddemu zife, sente zange ziyite buyisi weezitu nga zoonooneka. Agambe tekisoboka, tekisobola kikkiriza Paul Kagame okubanga yekalumwa yekazaalabulwa wa buli kimu, kuba ye oluvannyuma lw'okusayininga ku ndagaano yatandika okubeera nga yeesambajja we yakomayo waka ate yeefuula bwefuuzi. Era Felix Tshisekedi ng'agenda maaso n'okumulumiza ng'agamba nze ebintu byonna byali bitambula bulungi, nze sirina buzibu, naye munywanyi woono, munywanyi w'oyo ye yagenda maaso n'okuva ku mulamwa. Era tulaba nga Paul Kagame yava ku mulamwa n'agenda maaso n'okuwakanya ebyava mu accords zino, Washington Accords, yazivaamu ng'alaga obutali bumativu, kubanga mu kusayininga endagaano eno kitegeeza nti Amerika yali agenda ku maaso n'okuba nga avunaanyizibwa n'ebyobugagga. Kati wano kyatulaga n'akabonero nti nno Paul Kagame kyonna ekimulwanya mu DRC bya bugagga. Ate era okusinziira ku kyegenda mu maaso n'okwekaza n'ebigambo byagenda mu maaso n'okwogera, biragira ddala nti nabayekera bano ddala bibadde bagenda mu maaso n'okuba defendinga, kubanga yagamba ne bwe kinaakola kitya ezo zo just security measures ze tasobola kubanga azirekulira era tajja kuzivaako. Era mu abalowooza nti nno anaakwata ekigere kye n'alekulira Democratic Republic of Congo tajja kikola, olw'ensonga nti nno mutunule mulabe. Agamba kale mu ngeri emu eba endala agamba nti DRC egenda maaso n'okutendeka abahutu abali mu bibira byayo eyo mu Lake Islands abagende maaso n'okuba nga bakomyawo olutalo olwa 1994 olwa Rwanda genocide, mbu nga abahutu bagenda maaso n'okuwoolera eri gavumenti yaabwe eyaggyibwako mu kkubibwa pulezidenti ekizuuka mu bbanga ng'ali mu nnyonyi. Kati basigala bakyawondera. Agamba nti kati wengezaako n'enja ekigere kyange ku booda ku nsalo eyo, abahutu bajja kuyingirira eggwanga lyange. Era ng'agamba agenda kukola nnyo ekisoboka okulaba ng'akuuma security measures ezo ne banaamusanctioninga okwenkana batya. Jjukira bamukubye envumbo, amagye ge bagasanctioninze tegakkirizibwa mu operation na mission yonna yonna ey'ebitongole ng'ekitongole kya Amerika. Buli operation erimu mu Amerika tebakkirizibwamu, era bagobeddwa wangi. Mission zonna eza United Nation bagobeddwamu baabuwe. Ate ku sayidi emu n'otwala obudde okubasaasira, kubanga ensonga eno w'ogitunuulira yagamba waaki mu bonna bonna abagenze maaso n'okuvayoletinga lwaki muvunaana nze nzekka, waaki eggwanga erya Uganda Museveni temunvunaana, muwa nsonga ki? Ate nga naye kirabika ensonga eno agirimu emabega. Tetujja kiwakana nnyo kubanga ke kaseera ebyama biveeyo, kubanga kati buli muntu balikabwanangu. Ono teyalabikako ku mukolo gwa muno ogw'okwerayiza, tetwamanya nsonga, naye abo baali bamaze okuba nga bafunamu obutakkaanya ku byagenda mu maaso. Kakitegeeza ke kaseera okubanga bano abeerumaaluma bagenda mu maaso n'okwerumaaluma DRC olwo yebeegenda mu maaso n'okukifunamu. Samiti ezibaddewo zibadde zisobola okubawa omwagaanya nene yali mu Switzerland. Abayeekera ba M23 nga bagenze mu maaso n'okuba nga bakolinga for peace talks mu Switzerland n'eggwanga erya DRC baatuula era ne bakkaanya ne bateeka mu memorandum of understanding, buli omu ategeere munne, buli omu akkaanye ku nsonga ki. Ne bakkaanya nti bateekewo ceasefire ate balirizinge ne ba prisoners of war babate bagende bakola emirimu gyabwe beeyagale, nga n'abajaasi abakwatibwa nabo mwotadde balina okuteebwa. Kino kyakkirizibwako era ne kiteebwako omukono ne beewasalesale wannaku 10 ku 15 nti bombiri bajja kuba bamaze okuba nga batuukiriza ekintu kino. Naye neeguli kati tewali kyali kiyimiriddewo. Era James Swan omukulembeze wa United Nations mu Democratic Republic of Congo yatwala obudde n'asitula ekigere kye n'agenda mu Goma
mu kibuga ekikontrolingirwa abayeekera ba M23 agende mu maaso n'okusupervisinga embeera eno ng'ababuuza bannange commitment ze mwekomitinga ziri zitya. Tewali yatuukiriza ate ne bagenda mu maaso n'okuba nga beekuba ebizuka nga buli muntu alumiriza munne nti yagenda mu maaso n'okuviolentinga peace talks. Bagenda mu maaso n'okwesindikira drones ez'ebika ebyenjawulo ne bagenda mu maaso n'okwekolako obulumbaganyi. Kati ekifo ky'okutuukiriza memorandum of understanding buli omu yerabirawo advantage nti munne kamulumbagana amukube ewaluma ng'ali mu process ez'okulirizinga abasibe, so nga buli muntu yali kyekyali mu ndowooza ye. Kati okufundikira nga bano bagenze mu maaso n'okuba nga bettingana bokka na bokka abayeekera ba M23 saako n'abawazalendo n'amagi ga FADC agawangalira ku saidi ya Democratic Republic of Congo. Kakati bwenjogerera nga bo abaana abayeekera balabye nga samiti ezigezezddwako okutuula peace talks bakama baabwe tebazigondedde, bo bagee tebagenda fiira bwereere ne beewaayo mu mikono gy'omusajja omukongo, era kati yagenda maaso n'okuba controllinga n'obavunaanyizibwako kyenkana 200,000 ag'amagye gaba mangi. Era Congo eyinza okuba nga erina achievement gyetuuseeko mu ngeri emu oba endala. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza, mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba. Basinga. Singa ya. Singa bosa rapide kuna. Wao bao bana nena se fanda. Mwamba. Singa nano efate bafanda. Yoko tika lao Baba bien. Yaka kutaka kupanga baba. Hapa singa pona. Simba la point. Kongola. Yo Simba wa tika no. Ado chef. Pesa ndo wa tika no. Nisi
Fungola bien. Bapusa.